atuze wano ku party mixtape y'abagana ffe Stewart ne mugana wange Roger nga nze n'omusipi isembezaayo omusipi tugukoloboza nzaguhina guno gwe gukabya abantu guno bagunkwasa nali ne palaso ne tugugula ewa John Sina sibimanyi bulungi anti ne batugamba mbu John Sina mbu yaggwamu Lamborghini yeetaaga oyiro oyiro yeetaaga emitwalo ng'ebiri n'ekitundu netugugula netuguleeta wano naye ate nga twagala tuguyimbire netuguyimbira naye ate abamu ankopi bagala kyongerako ekyo wamma guno omusipi tuguleese leero mbadde nguleese nga njagala guwa omuyimbi asinga okuyimba mbali manyi ngenda gukwasa palaso naye ate palaso tamanyi kaaba ate palaso siya ate obuzibu palaso siya alina emmotoka yekka mu kika kye guno omusipi nguleetedde omuyimbi asinga okukaaba waliwo nani wamuyitaani simwerabidde akaaba obulungi omuyimbi asinga okukaaba obulungi akabanga bebi wange akabanga mukyala wange naye nga amasimu bubi kamiyona ngambye nzije nkibaleetere kubanga mujje kyonna bwe kiri omusajja ogambye akabangani akyo kiremerako ese twagala kumanya nsonga yo akaba bulungi akabanga lakeri I believe I can naye nga bambi mwebale kaba bulungi singa nange nkaba singa nakaba dda Weasel naye nga bambi mukabe wasemba kaba ddi nze sikyakaaba amaziga newe nsanyuka nkaba nsanyuka amaziga gasanya musajja kigwe ngambye tonsibaako matugambizi kundiisa mbadde njokyezeera naye nga amasimu bulungi abayimbi bonna tweyagale omusipi weeguli tweyagale tetwewalana ankopi takaaba ayimba singa twasalawo okukaaba singa kamiliyoni yasingirawo yafunirawo dda medo kuba yasinga okukaaba ani simanyi nerabidde nga tuvuddeko awo twalabye ku bifaananyi abantu ne beeraliikira ne bagaa ate Weasel manizo gradiator byatambudde ku social media ng'oli mu ddwaliro just nabadde mu ddwaliro nga ngenza okunkola ka operation katono baby bayitiriza nnyo okunkuba kiisi sayidi zeeno nabagambye bakyuseeko badde sayidi zeeno ndi bulungi omu ababebi bange naye mukyuseeko mudde sayidi zeeno mwaba mumazeeko omubiri mudekengejje wakibote banneesonyiwa wakibote banze ataligge enze ataligge olaba ne bagge babaagala tulina babayisection olina omukyala akwagala ennyo nawe omwagala nnyo olaba nneeganye gwe yagala mukyalawo nange njagala owange abange mukyala ki nze ani gwe baatwala oba gwe nabagabira sirina mukyala gwe bali bantutteko bampita Mr. Mayanja mutabani wa Mayanja Gerard Senior muganda wa Palaso muganda wa AK47 muganda wa Camion teri mukazi gwe bali bantutteko bwe bamutwala baba bamponyezza line mpanvu ngabirako ne lwasa wabayagala ndaba abona bambi lwakuba yeetaaga kantu nga kasukako wano lwasa ameddagala tulina anko Palasa alina tuka butuswali emakindye tusikamu busisi katono anko pyo omusajja agaye muyina eddagala Mayanja family ekikolo ekikolo ndi mukirina
era n'omusipi yagulese gwabakaabi omusajja ensonga zonna leka toyagala nzire ebigambo by'omukulu nzane abadde nti aggumiza ensonga nga nze nzikiriza bukkiriza nga ngamba kyekyo bw'obanga omuntu ayimba ennaku zino abaana bayimba bali young voice bayimba ne kwegana oli eddoboozi yeah man bayimba kugana owuliranga ayimba akayimba n'owulira nga alinga akaaba kana akayimba kano bakayitani aka olinoonya basi nirinyawo basi kati kwegaba omukulu agambe asiimye naye omusipi ayagala kati kufuna gwaguwa gwaba abayimba style eyo abayimba abakawa ensonga yazogedde dda nze sina zenyiza kuddamu naye nga omusipi agulina yagugula California ku John Cena era bw'aba agambye mbu ali ready kati ogupasinga on ensonga saazimanya nnyo nabalaba boogera ne bamaliriza omusipi ne tuguleeta gwetegereze guliko tayito ya John Cena gwa WWF gwa ddala gwalaali era bagutuguza ku misipi gye like 8-9 years ago Long Beach, California. Yeah, man. Agambye nti omusipi abadde ayagala guwa abayimba naye kirabika kakati abantu kaguwa engeri gye wazeewo sitayiro y'okuyimba ng'owuuna ng'olinga aka bayimba bulungi. Agambye mulina n'ekikolo ekikolo ate kati lwaki ombuuza ebibuuzo byazeemu naye wedde ayogera abantu babiri buuzako palaso kyekyo bw'aba bw'agambye kyekyo oba okabana mbu olwasa tetugenda muwonya kanaswi gwekebera palaso olabe tandika palaso ama jangu balabe amafiina tujja muyita naye nga mukulu lwasama tukwagala nnyo jangu tunanulemu mwebale kujja kuwagira baganda baffe Slick Stewart ne Roger Uncle Palaso tubadde mu byonna bibadde byakusaaga badde tusaaga naye ngerawo okitwala mbu bya ddala gwamanyi wamma big up from Weasel man is a good life good music Palaso yeah gwanga muje Jose Chameleon linda kajje mulabe nenga lwasa nkubirako bagwa bangamba tagaba sente mwagaba lwasa ng'erinnya lye mbu lwasa naye ogenda kutandikira ku ki nze abimanyi gwe nkugambye kebira Palaso olabe wamuwaako ku ki namuwa ku ya jjajjange